صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. atenderezebwa Allah subhanahu wa ta'ala okubeerera n'amatenda amajjuvu agataliimu bukendeevu. Tumusaba Allah okusaasira n'emirembe biddeere w'ekitiibwa Nabbi Muhammadin sallallahu alayhi wasallam eyatujjira n'eddiini eno ey'obusiraamu era n'atujjira n'ekitangaala kino ekyayatiikirira ne kibuna ensi eno. Fuba nnyo ekyengera ky'obusiraamu kibeere nga kyayatiikirira mu mutima gwo era otuuke nakyo mu maaso ga Allah nga Allah subhanahu wa ta'ala akusiimye. Obulamu buno obw'ensi mwe tuli bulamu bumpi ate obulamu bwe tulagamu bulamu buwanvu. Ogeraageranya obulamu bw'edduniya n'obulamu bw'omu kaburi tebwenkana buwanvu. Omuntu awangalira ku dduniya kuno emyaka 64 oba owangadde 80 naye bw'okoleramu Allah by'ayagala bugenda kukuteeka mu bulamu obutagenda kuggwaawo. Bw'onookozesa obubi omukisa gw'obulamu Allah bw'akuwadde obutono bugenda kukuteeka mu bulamu obw'oluvannyuma ate nga obulamu obwo bwalubeerera. N'olw'ensonga eyo baganda bange abasiraamu naddala abawangalira mu South Africa eno tunyweze nnyo eddiini yaffe ey'obusiraamu, tufeeyo nnyo ku ddiini. Bannammwe mbalaba abamu babaddizaayo mu makeesi, byonna ebibadde bibateganya ne babireka. Fuba nnyo obulamu buno bw'olimu obukoleremu eddiini. Fuba nnyo mu kunoonya ssente z'onoonya ng'ozinoonyeza mu busiraamu. Bannammwe bangi baaniriza bodezi zaabwe nga bazaaniriza mu keesi naye ng'obulamu bubadde bubatewanya. Abamu basula ku street, abamu ne bakola ebikolwa ebikyamu lwakunoonya riziki, naye akhirul mataaf enkomerero ya byonna ogenda okutunuulira ng'obulamu Allah subhanahu wa ta'ala abukomezzaawo. Amagezi ge njagala okusibira omwoyo gwange n'ogugwo, ebiba bituteganya tuteganire mu ddiini. Newe kuba kunoonya riziki ginoonyeze ng'oginoonyeza mu ddiini busiraamu. Ati nga muganda wange ono Adams mu mipiira omwo mw'oli mu kiraabu ezisamba omupiira era teekamu eddiini, nti omuga esiramuka saawa ya sola tusaale tusooke tusambe. Ojja kulaba obulamu obwo obw'eddiini obwo bw'oteeka mu bantu ng'obulamu bwo butambulira mu ddiini ng'ebintu byonna bigenda bigonda. So eddiini tugiteeke ku mwanjo kubanga kye kyatuleesa ku nsi kuno. Wano si waffe we tuli. Nga bw'oli South Africa ng'omanyi nti si wammwe, ne ku dduniya kuno kwe tuli si kwaffe. Tuddayo gye twava, twajja omwomu ne tuyala mu nsi era tugenda kinnoomu ensi esaanewo. Ebigambo byange by'olwaleero biidhinillah ngenda kwogera omuntu awona atya emitawaana gy'edduniya. Baganda bange abasiraamu, edduniya eno erimu ebizibu. Edduniya erimu emitawaana, egimu giva mu famire mwe tuzaalibwa, egimu giva mu bantu be tuwangaala nabo, egimu mu bakyala be tuwasizza oba abaami be tufumbiddwa. Kyova olaba
mu bizibu byonna ebiri mu nsi gwe kennyini gwe kizibu. Mu bizibu byonna ebiri mu nsi ekikyasinza okuba ekizibu gwe. Era bw'onootegeera nti gwe oli kizibu ogenda kulongooka. Balil insanu ala nafsihi basira. Omuntu yeemanyi. Kati ebizibu bibeera ku muntu ne bimuyinza n'afuna stress, ne yeeraliikirira, ne yeegomba kiri, n'alaba nga obulamu bukalubye nnyo. Abamu afundikira nga solution gyasazeewo embi kwejja mu bulamu buno bwa nsi, ne yeeyimbamu omuguwa, n'agula obutwa. Abamu alinnya ku kizimbe ekisinga obuwanvu ne yekkata wansi ng'alowooza bikomye. Abamu abeera n'amabanja ne gamutuulamu, n'alaba nga amabanja gamufuukidde omuguwa. Ogenda okulaba nga yejja mulamu obwesi. Abakyala abo bannyinaffe oluusi bubeera bujja ne busukkuluma entegeera ye, n'alema okubukontrolinga, ne yetta. Naawe omwami obutwa, naawe abaana be obutwa. Nalaba wali waffe omusajja e Kayunga yawasa omukyala owokubiri. Mukyala we n'akwatibwa obujja bwe sirabangako ku mukyala yenna. Yali yakamuzaalamu abaana 4, bonna n'abatta. Yabambazanga omwomu gwayetala wano okugoyeewo, yabambazanga omu n'amwambaza, n'amutwala ku mwala, n'amutta, n'amusuula mu mwala. Najja n'akima owookubiri nga naye amwambazza bulungi, n'amutwala awali omugga, n'amutta, n'amusuula mu mugga. N'akima owookusatu n'owookuna ng'abakola kyekimu. Paka lwe yabamalawo, n'awandiika akapapula katono, n'agamba nti musajja gwe ontamizza obulamu, naye ne yeesuula mu mwala ne yetta. Emirambo egi bw'otookontrolinga ebizibu bya nsi bino n'emisingi gye njagala okukusibirira, kagabe mabanja oba bulwadde, kubanga edduniya eno erimu emitawaana minene. Egimu tugifuna kwoyo yennyini oyo gw'olaba akulinaanye nga gwe mutawaana gw'ogenda okufuna. Emitawaana egimu giva ku bantu abo be tutudde nabo, naddala abantu abawangaalira eno ku mawanga. Ekisookera ddala tubeera mu society nga tuli wafunda, kubanga oba omanyi nti ono munnayuganda, ono munnange, ono yazze. Kati bwe olaba afunye n'akusukkulumako, oba oyagala mutuusaako mitawaana. Buli gw'olaba azze n'olaba nga alina kyakola ekimutwala mu maaso, olaba nga tasaanye kusinga. Olaba mubeera eno n'ebigambo bingi ne fitina ez'amaanyi, ne weewuunya omuntu ono aleeta fitina eno ku mawanga kiki? Naye ng'ekimusumbuwa kiri wano ku mutima. Baganda bange, edduniya erimu emitawaana mingi. Aya zonna ezoogera ku dduniya tezigyogerako mu bulungi. Allah atulaga akabenje akali mu dduniya. Abamu beetuga ne beewa obutwa, abamu amabanja gabalemerera. Waliwo omusajja omu yeesibira mu nnyumba ennaku 3 nga landiroodi amuli bubi, ng'ennyumba ya $7,000 ng'amubanja emyezi 4, n'atyanga omufeesinga
n'ayingira mu nnyumba n'amalamu ennaku nga tafuluma, ne yeewanika ku muguwa n'awandiika akapapula katono ti nze ŋŋenze ssente muzinsasuliranga. Ani gw'olekedde ebizibu ebyo? Yo gy'olaga omanyi we bifaanana, kubanga ebizibu bya dduniya bw'obikompeyalinga n'ebizibu bya kabuli tebyenkana. Edduniya eriko ebizibu, emitawaana mingi, era gino gy'emisingi gy'ebizibu ku dduniya. Ekisookera ddala bantu. Abantu batuusizza ku bannaabwe ebizibu eby'enjawulo. Oli akulira asidi, oli n'agenda mu ssabu n'akutambulira n'akusindikira amajini. Ffe tufeesinga abantu bangi, naye ogenda okujjanjaba omuntu gwe bakuleetedde emitawaana gy'alina nga mwana wa muganda we, maama we muto, muganda we kennyini yamusindikira amajini. Emisingi gy'ebizibu ko giyitira bantu. Teriyo kitonde kisinga buzibu mu nsi muno nga muntu. Abasinga okukaafuwalira Allah n'abanyumyako mu Qur'ani baali bantu. Tunuulira Falaawo, otunuulira Abu Jahali mu Makka wa, tunuulira emirembe gy'Abamusooliini, otunuulira abakulembeze abazze bafuga ensi eno. Gwe kennyini tunuulira mu famire yo, b'osinga okweraliikirira mu kusituka kw'amadaala bali mu famire. Yobola Katonda atugamba okwekingiriza abantu, essula yagiyita y'abantu. Qul a'udhu bi rabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Kubanga omuntu atta, akwatibwa munne ensaalwa, omuntu aloga, abantu beeyambulira ne bannaabwe. Kati nga bw'otulaze ono azimba mu Akurite, asobola okukwata mukwano gwe n'amulaga protezi, nga mukwano gwe gwalaga omutima gwafudde dda. Buli wamulaga n'eno yange ensitula ng'ajjayo katambaala, entuuyo nga zamuyiseemu dda. Waliwo n'alemererwa n'okutunuulira ey'okubiri n'akutama ng'entegetege zimuwambye, n'amuga alindako. Yenna nga yasanyaladde dda. Abamu atuula n'akwata ne ku mutwe naga wowe ne zino za Sulaimaani. Abantu abakyasi ekitonde ekikyasinza obuzibu eri omuntu ye muntu. Muntu akwatibwa ensaalo, omuntu aloga muganda we. Baganda ba Yusufu bamukwata bukwasi nga balaba kitaabwe amwagadde okusinga ku bo, ne bamukwata ne bamusuula mu kinnya. Ekyo kyali kitegeeza ki? Kyebizibu ebiyitira ku nsi kuno biyitidde mu bantu. Bangi abaweereddwa obutwa nga ababawa si nkima, si mbogo, si mbuzi, muntu. Oluusi nno nga n'akuwa obutwa yakuggulira geeti ng'oyingira ne weewuunya kyayagala. Allah amutaddewo omuyisizeeko riziki agifune, ate ye nga kimuzimbya mutwe. Abamu omala omulaga poloti z'olina n'anyeenya omutwe bw'ati ng'entuuyo bwe zimuyitamu, olunaku we buziba ekiro nadda ne yeeyambulirawo, n'agaa tekijja kusoboka, taligizimbamu. N'anonoga nti bw'agizimbangamu n'ava e South Africa n'ekikumi onkuulanga olwoya mu ngalo. Ebizibu kwe biyitira omusingi ogusookera ddala baki? Bantu. Okusaagala kulwako. Omusingi ogwokubiri, Shaitaani byetusuulamu.
shaitani ensobi zetusuulamu. Bwe tulabanga shaitani etuwundira ebintu bino ebyensi ebyekiseera, n'obeera mu mulimu nga naawe kennyini okakasa nti kino kyendimu kiri haramu. Ngeri batugambye omuntu n'abeera nga omulimu gwe kukuulamu bakyala mbuto. Ate n'ekyokukuulamu abakyala embuto tekikoma wano wokka South Africa. Abantu bangi abakuddemu embuto z'abantu, hatta ne Uganda, mu lwakuba wano mugufuula mulimu n'okwata mu bwerere bw'omukyala n'omusonsekayo empeke n'emukuulamu eggwako nga tokyakyesisiwala namu. Baganda bange, shaitani byetusuulamu bituleetera obuzibu. Banga bw'ogoberera shaitani ekiddirira obulamu bwo nga bufaafaagana. Tebulaba Allah atugamba nti wala tattabi'u khutuwati shaitani, temugoberera buufu bwa shaitani mwebasuulamu. Kibuuzo kyange kiri ekintu eki, shaitani mu byakatusuulamu gwe bimeka by'ogiwakanya? Neyagala ekusuule mu shiriki n'ogamba nti la, n'omanya nti inna shirika la dhulmun adhim, sisobola kugwa mu shiriki, Allah yamuziyiza. Nekulengeza omukyalo omulungi n'ogamba nti la, Allah yaziyiza obwenzi. Gwe sitaani wakagimegga emirundi emeka nga gwogiwangula? Era etuwangudde emirundi emeka? Omusingi ogwokubiri ebizibu byetutuukako zibeera shaitani. Shaitani byetusuulamu, hatta riziki esobola okubula lw'amazambi. N'obeera mu mbeera ey'akajigo lw'amazambi gugwamu. Nabbi yagamba nti wa inna arrajula la yuhrama birizqi, Allah asobola okumubuuza omuntu riziki n'abeera mu mbeera ey'akanyigo nga riziki tajja, bi khati'ati ya'maluha, olw'ensobi zaagwamu. N'eki ekikusuula mu nsobi? Shaitani. Lwanyisa shaitani, lwanyisa omutima gwo, ogezeeko okuguzimbirako aqida, ku dhikirillah, ku kusoma Qur'an, ku kuyimirira ekiro ng'olwanyisa omutima gwo. Nabbi yasomanga n'agamba nti Allahumma inni a'udhu bika min sharri nafsi, Allah nkingiriza obubi bw'omwoyo. Naye obubi bw'omwoyo ogwo sitaani yesuulamu, neekulengeza nti okukuba munno akatayimba omuli okufuna riziki, neekulengeza nti okutemula omuntu bw'ogenda okufuna obugagga. Inna shaitana lakum aduwwun fattakhidhuhu aduwwa, sitaani mulabe wammwe, mumufuulenga olubeerera nti sitaani mulabe. Ogwo musingi gwakumeka? Shaitani. Omusingi ogwokusatu ogutuleetera ebizibu be bakyala n'abaana. Abamanyi abamu boogerako ekirala nti ebeera mu maali, naye inna min azwajikum wa awladikum fitna fahdharuhu. Abakyala bameka abasudde abantu mu nsobi nga bye bizibu bagenda okutambuliramu n'abaana. Innama amwalukum wa awladukum fitna. Muwano mwenna kyemukolera n'abamu ekibasudde mu haramu, baana na bakyala. Ali gwokolerera ani? Weekolerera. Ekikusuza ng'otuuya na kiki? Nina okuvuga ku mmoroka ensajja, era nze munampa nkazi oba mwe munoonya nsajja. Abakyala n'abaana be batuliisa haramu. Era nawe njagala okukubiriza abakyala, abaami bano mubateekengako mu dduwa. Baali bakyala nga balongoofu, nga abaami baabwe bwe bava awaka babawereekereza ebigambo ebirungi na dduwa kubasabira. Naye n'asobola okugwa mu shiriki n'afera abantu, n'abakuulamu embuto, n'akola shiriki nga bambi ayagala kusanyusa gwe. Naye nga ne gwe basanyusa talumikako alinga kigaji mu kukaawa.
nga yataamye. Abakyala n'abaana batusuula mu haramu, ne batusuula mu nsobi, ne batuleetera ebizibu. Egyo emisingi esatu mikulu okutusuula mu nsobi. Ngambi asookera ddala baki? Bantu, omuli famire yo, mikwano gyo, abantu b'owangaaliramu. Ekyokubiri ne ngamba ki? Shaitaani byetusuulamu bituleetedde ebizibu. Ekyokusatu bakyala nabaki? N'abaana. Ffenna be tutuuyanira. Oyagala omukyala akusanyuse, naawe omusanyuse. Oyagala abaana bo babeere bulungi, naye nga bambi oluusi ne gy'oyigga obaleetere, obayiggire, ovube, bambi ogwa mu nsobi. Edduniya erimu emitawaana mingi, ate emitawaana gisiigagana. Kyenjagala okakase gwali South Africa, tisigwe wekka gwalina ebizibu. Abantu bangi balina ebizibu. Ebyabanno we bikoma, ebibye we bikoma, ebyabanno ebikola ki? We bitandikira. Mumugenda n'embeera eno, gundi asula ku street, mugende Dubai, genda e Bungereza. Abantu bavaana e Uganda nga bagenze Bungereza, abamu ne bagona eddalo. N'atuuka nga dream gye yali asuubira e Bungereza mu America si kyalabye, n'agwa eddalu ne yeeyambula. Kati sigwe asoose, sigwe wekka alina ebizibu. Abantu balina ebizibu. Obuzibu bwe tulina gwe kweramulako nti mu nsi muno teri akusinga bizibu. Kubanga omuntu agenda neyeeyogeza n'agamba nti sirabayo wano South Africa alina bizibu bisinga byange, naye nga nakunyonyodde bunyonyozi byange, oyinza n'okuga nti ng'oli mugumu. Ono mafunga yakunyonyodde ebibi emitawaana, oyinza okuga nti komaawo, leka kweramulako kigwe osinga ebiki ebizibu. Abantu bangi balina ebizibu. Buli kitundu kibeera n'ebirungi byakyo n'ebizibu. Njagala okumaliriza nga nkusibirira ebintu bino obeere nti obiteeka mu bulamu bw'okuyambako okuwona ebizibu by'ensi eno. Tuli ffenna ensonga zino zokka ze ngenda okwogera zikuyambeko okumanya nti osobola okuwona ebizibu byaki by'ensi eno. Ekisookera ddala tahqiiqu tawhid, kakasa obwomu bwa Allah. Obwomu bwa Allah butegeeza athabaatu ala kalimati la ilaha illallah, okunywerera ku kigambo kya la ilaha illallah. Singa ennaku ekwata n'ofuna ebizibu, weekwateko oyo Allah mu bwomu bwo, onyweze la ilaha illallah entuufu, ng'ekigambo ekyo kikakasa nti teriyo asinzibwa mu butuufu okuggyako Allah. Teriyo nsonga entwala mu ssabo nga waliwo Allah. Teriyo kinsamiza nga waliwo Allah. Teriyo kindoza muntu nga waliwo Allah. Hadhihi hiya kalimatu la ilaha illa Allah yuthabbitu Allahu alladhina amanu bilqawli athabit fi lhayati dunya wal akhirah. Allah anyweza abo abakakasizza nti la ma'budun bihaqqin illa Allah. Naye kitusamiza ne tukola shiriki, ne tuzimba amasabu, ne tuzimba ebiggwa, ne twerogoza n'empewo z'ekika, butabeera na tawhidi. Ekikwesigayirizi ku myaka egyo kiki? N'otumya ekyogere Kampala, omukazi omukulu, musajja omukulu, bintu biganye, mundeetera ekyoga, n'okinaaba ku makya n'akawungeezi, ekiyigo ne kijuuma eddagala. Tawhidi mufu. Kullama qawiya tawhid al-abd, tawhidi w'omuntu lweyongera okunywera n'akakasa nti teri asinzibwa mu butuufu okuggyako Allah, Allah amala ensonga ze. Oba oyagala okuwona byonna okakasa bwomu bwani bwa Allah.
tewaliwo bwetaavu bukuyingiza mu ssabo na kuloga muntu nga waliwo Allah. Yakutuma mmeka oyo gw'otasobola kwesigamira. Fatawakkalu ala alhayyi alladhi la yamutu. Bwekuba kwesigamira weesigamira oyo omulamu atafa. Bwe tuba twagala okuwona emitawaana gy'edduniya tunyweza tawhid. Walladhina amanu wa lam yalbisu imanahum bidhulm ulaika lahumul amn wa hum muhtadun. Abo bonna abakkiriza nti teri asinzibwa mu butuufu okuggyako Allah, obusiraamu bwabwe imaani zaabwe ne bataziteeka mu shiriki, ne batabeera mu masabu, ne batabeera na mpewo za kika, ne batabeera mu balongo, ulaika lahumul amn. Abo Allah amaze obbawa security eri obulamu bwabwe, amaze obbawa security kujjana bagenda jiyingira. Wallahi nkulayirira Allah okusim billah, teriyo mushiriku agenda kuyingira jjana. ومن يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. ينا قتك الله ناكل الشرك نامير ممبوي زيتك الله يزيزك يوكو ينجر الجنة وبدلو بموليرو تغينا كفنا غينا متاس. Obugende bukubeera mu muliro gw'olubeerera nga togenda guvaamu shirik. Salawo olwaleero eitha okukolerera ejjana oba okuyingira omuliro. Kasita kanaakutanda n'onfiira mu mulimu ogwo gw'olimu. Kino ekibabuzaabuza mbufere tuli bashiriku tweyiiya bweyiiya awo wennyini fiirawo olaba omutawaana. Allah agenda kumma ejjana lwa shiriki. Ebirala byonna Allah asobola otusonyiwa naye Allah yaziiza ku mushiriku okuyingira ejjana. Ate buli mulimu gwonna gwakola Allah agusazaamu, kubanga Allah ayagala bw'omu bwe. Bwe tuba twagala okuwona emitawaana gy'ensi, tahqiiqu tawhid, tukakasa obwomu bwani bwa Allah. Ekyokubiri, al isti'anatu bisabri wassalah. Baganda bange tweyambisenga nnyo essola n'obugumiikiriza. Wasta'inu bisabri wassala wa innaha lakabiratun illa ala alkhashi'in. Weyambise nnyo okubeera n'obugumiikiriza n'essola. Saala nabbi bwe yafunanga ekimunyiga farra ila ssola. Kaana idha hazabahu amur, bwe yafunanga ensonga emuyinzizaano ku mutima emuleetedde stress, ekyankalanyizza obwongo bwe, nga yagenda asaala. Ate ffe tufuna ebitukyankalanya nga tugenda tusamira, nga twetoloola entaana, nga tulima ku bijja, nga tujjira omuddo awo ku bijja. Genda janguuka e Kampala, empewo zikufuweko ez'ekika. Abaliyo e Kampala abasula ku bijja ewammwe balina ki? Senga okwali okusula ku bijja kyekyali kireeta ssente. Mwalize ne South Africa n'ebijja mwalirwanidde birwanire. Nze nsigala wano e Kasawo. Liyo ebijja ssimu emuli emirembe. Okulima ebijja temubangamu mirembe. Weeyambise ebintu ebyo. As-sala was-sabr. Kusaala nnyo totasola. Tulaba oli bwaga nti ebizibu buli wensaala ate byeyongera. Allahu akbar. Wali badde weebaza na bwebaza Allah. Allah okuwa ekyokusaala. Kubanga buli asaala automatically awwalu ma yuhasabu bihi al-abdu yawma al-qiyamah as-sala. Omulimu Allah gwagenda osooka otunula mu ssola. Abantu bakuwalana, onakwogerera kino, onakutambulira mu masabu, ono takwagaliza kirungi. As-sabru, beera muki? Bugumiikiriza. Obwavu buzze, bugumiikiriza. Allah aleese bulwadde, bugumiikiriza. Bw'otagumiikiriza ogenda kukola ki? Omuntu buli yenna bw'agumiikiriza Allah amuleetera obuwanguzi. Nabbi kyeyava yagaa nti wa'alamu anna an-nasra ma'a as-sabr. Kimanye bulijjo nti Allah okuleeta success mu bulamu bwo olina kubeera nga oli muki? Ogumiikiriza. Batugambye omusajja ono Abdul Karim Wandera
yatandikira ku geeti ng'asikaali wa geeti ng'ate oli COO ye mukama we aleeta emmotoka oli n'amuggulira taba kugumiikiriza byali bituuseeko abakwecangira mu bulamu ne yeetuga n'agamba nvudde ewaffe eri embaale ennakaloko obulamu buganye ne yeetuga ne yetta senge byabirina tubeere bagumiikiriza kubanga tomanyi kigenda kubeerawo ki okumanya obugumiikiriza we bukubula Adams ofuna mitawaana myereere omusajja omu yava ewaabwe ebuweero nga batunze ekibanja ne bayingira ekibuga ne mukyala we ne bagula pikipiki ne batandika okuvuga bali muzigo bwe bavuga pikipiki omusajja abaagira bw'atya waaweta ire essomero eno erigendeere w'omusajja ono w'emipiira St. Mary's eyo Kitende n'agwa mu babbi ne bakuba ennyondo ezakakasa amukubye nti ono mulese mufu pikipiki ne bagitwala abayise be bajja ne basitula nga balaba akyasambagala ayogera ne basitula n'abalagirira paka waka mukyalo we baatuusa gwe bakubye ennyondo bba n'akuba omulanga ogwasolooza ekyalo kyonna ne bakuŋŋaana n'abannyonnyola ekibaddewo ne batandika omuyiggo ne bayigga bodaboda ne zitaayiza era eyali atutte pikipiki baamukwatira kasenge kati ono bambi abadde apookya n'ebisago ebyennyondo baamuleka waka bwe baamuleka awaka n'akwata omuguwa ne yetta bano bagenda okuleeta pikipiki ono ng'afudde bw'onoobeera omugumiikiriza Allah agenda kutuusa ku buki wa'alamu anna nasra ma'a sabri kimanyi nti okutuuka ku success olina kubeera muki obugumiikiriza otundira abantu abazze nga bayita mu bintu ebyenjawulo abakazi bano bennyini obugumiikiriza bubabula baawe n'amuzzaako ne yeekyanga n'anoba n'agenda agwa ku lisajja eryalwala edda erimukuba ekiwuka n'abonaabona nga n'ezimujjanja batazirina ne baziika oyo nali mulabyeko baawe awasizza ne yeekyanga n'anoba n'agenda n'afuna omusajja omulala n'amukuba ekiwuka tubeere n'obugumiikiriza ono gwoweekyangirakyangirako obunaku bwo buntamye nnyo jamaada Sulaimaani sisuubira nti olina essuubi eririgaggawala n'ogenda ew'omulala bukya enkyanga eno gy'ovudde ewa jamaada Allah amukoze ki amusitudde amaki amadaala akalinzi owange gwe natandika naye okuwasa kuba namuwasa tukyasoma abakwekyanga obwavu obwatuluma bino byentuuseeko yali bifunye banaye obugumiikiriza namufuna mwana muto asoma nange ensoma obwavu ne buluma ffe student ku student mu kazigo naye obugumiikiriza bwe laye bututuusiza gye tuli musiibula wakati ngenze South Africa ngenze Dubai ngenze Italy ngenze kukola umura ngenze muhijja kubanga muki naye abakupapala n'agwa ku wakagaali ku mulimi naye kati ne wawulira obuwuliriza erinnya nti mukyala Bosa ekyo kyokka aseka ekyo kyokka kumuyita obuwizi oyo mukyala Bosa she's happy nammwe mubeere nga bagumiikiriza muleme kutolokanga ku baami bammwe al-isti'anatu bis-sabri was-salaa tusaale nnyo ate tubeere nga baki bagumiikiriza ensonga endala ereeta okuwona ebizibu byaki byedduniya bino ebitutawaanya atafarrugu lil-ibaada obulamu bwo bwonna beera mu kusinzaani
beera mu kusinza Allah subhanahu wa ta'ala. Tafarragu li ibadatillah, weweeyo musinze Allah okole ibada. Sheekhe Allah akuwadde bakwogedde lwaki tuwa zaka, lwaki tugenda Makka, lwaki tukola emirimu emirungi, ki ekikugaana okuyimirira ekiro okusaala qiyamu layl? Omuntu n'abeera n'ennyumba nga mulimu ebisenge nebyatasula namu naye nga tasobola kusituka kusaala kiro. Abamu balina n'ennyumba n'agaa nti ogwo muzikiti naye nga tasaaliranga na musala ya kiro. Aye n'osanga asikaali amukuuma nga ye ali kabalaza ekiro ku 9 akola ki? Asaala. Laba Allah bw'atukoola mu hadisi al-Qudusi yagaa nti ya buna Adam, wange gwe mwana Adamu, tafarragu li ibadati, weeweeyo okole ibaada zenjagala. Amla sadraka bina, ngenda kujjuza mu mutima gw'obugagga, ngenda kujjuza mu mutima gw'obuki, kubanga ebitusumbuwa mu nsi muno riziki, naye oneewaayo ku ibaada, Allah subhanahu wa ta'ala agenda teeka mu mutima gw'obugagga. Naye yagamba bw'onooba teweewaddeeyo ku ibaada, genda kuteeka mu maaso g'obwavu. Nga ne bw'onooba olina ssente Sheekh olabika ng'omuki omwavu. Abasajja ffe waffe be twesiimisa e Kampala nti abo bagagga baamala balina pajero. Sizoni y'enseenene bw'etuuka basula ku nsiko. Ate emmoloka ezireeta enseenene okuva e Masaka olowooza ziva bbaasi, pajero. Betugamba nti abo baakola ki? Bagagga abasuubula e China be bagenda eyo ku ttale n'abeera eyo omwezi mulamba akwata nseenene, ne bwabeera n'obukadde 4-5 ku akawunti, kubanga Katonda obwavu yabumuteera mu ki? Mu maaso, alabanga atakola ki? Atalina. Naye gwe weewayo ku ibaada za Allah, omusinze, omwawule, Allah agenda kuteeka obugagga mu mutima gwo. Nga ne waba olina landizo 1000 oli happy. Naye omuntu abeera n'omutwalo gw'arandi emitwalo 4 ng'akaaba asinga n'atalina. Enseenene ozibu, ssente tezikyalabika. Abantu edda baalondanga ku ssente. Wani yagaa nti olina zironda, olwo batambula nga beeyogeza ssente weddemu emikisa. Abantu baasuulanga ssente n'olunda yendibandi awo ng'ekisawo kigwa ekirimu ssente, ng'ani akisudde. Tafarragu li ibadatillah, weeweeyo mu kusinza ani? Allah, okole ibaada Allah z'ayagala. Mukyala gwe tugenda mu mwezi gwa Ramadhan, tuulako okole ku ibaada. Enkya ogenda, yambala ng'obusiraamu we bulagira, fumbira bbaawo omugondere, omwekuumire, okuuma ensaazo ng'ozikuumira bbaawo, oleme kutabika baana. Naye omusajja n'agamba abaana mbatwala ku DNA n'otulukuka entuuyo za buli kika, kubanga okimanyi wabaliga, wamusiba abaana abatali babe. Bannayuganda babikola nnyo. Akugamba nga waali embeerera nga yakazaala abalongo ba mirundi eti ng'omwogereza agamba ndina mbeerera, ninga wallahi alina abalongo be yazaala, alina abaana, waliwo embeerera azaala, kubanga muli balimba. N'osiba omusajja abaana abatali babe, n'abasomesa n'abaweerera, naye ng'okimanyi. Naye bwatuuka okugamba nti butuufu mutima gwekuba, katugendeko muki? Mu DNA. Bw'olabira omukyala bwaddingana emmanju n'akadomola, embiro nga zimuyitamu, aga omusajja nzise. Temwalabye wano akatambi akabadde kasaasaana emabegaawo ak'omusajja eyakutta omwana n'amugyako ekifundikwa, yali yamuwona busika bambi, naye ng'omukyala yamulimba. Ate okumanya yamulimba, babagamba babakeberere e Kampala, n'agamba omusayi gw'e Kampala sigwesiga, n'agamba njagala mu Amerika, famire nga geeyo. Omusajja n'apakira omukyala n'omwana paka mu Amerika, ne bakebera omusaayi, ne guvaayo nga sibuwe. Naye kaabya obwo obuziga bwammwe era nga mbumanyi.
obwekiki obwekibbi obwengo yekaabya naye ngaakimanyi. Kali baganda bange bannyinazi abalungi tubeere nga tumanya titukole emirimu egyo nga tugikola ku lwani lwa Allah. Twefeeko naddala mwezi guno gwa Ramadani tukole ibaada, muleme kubeera bubeezi mu kufumba futaali na kuzuukusa baami kulya ddaaku nga mutemwefuddeko ku mirimu. Allah abaagaza emirimu nga bwajagaza abaami egibatuuse eri Allah. Ensonga endala silatu rahmi, kuyunga luki luganda, mubiwonya ebizibu kuyunga luganda. Bw'oba oyagala Allah akuggyirewo emitawaana, beera n'enkolagana ennungi ne baganda bo bozaalibwa nabo mu musaayi. Nkimanyi abamu tebakwagaliza, kimanyi abamu kibafumita ku mutima okulaba ng'olina eddaala kw'otuuse, naye be baganda bo gwe busaayi. Bayunge abatakwagala genda omutolera essalaamu, gwe baaba nzize, gwe oli mwana wa taata, oli mwana wa maama, nireka kudda eno getusaagala kumanya mbwa, muziyita mbwa bafamire zammwe. Yunga nnyo oluganda lwo. Bweba saddaaka tandikira ku b'eŋŋanda, weetabe emikolo gyabwe gitali mushiriki, bafumbiza, balina aqiika, waliwo alwadde, bawulize, kubanga be baganda bo, be bantu bo. Ne bali babakuzizza mu keesi nga bakutadde mu jeneza, abo be bagenda okusigala n'abaana bo. Gino emikwano egisigadde egimu gye tulimba batukubira mu ngalo, naye baganda bo. Nabbi yagamba sallallahu alaihi wasallam, bwe tuba twagala riziki, man ahabba, yenna ayagala ayunsha lahu fi rizqihi, Allah okugaziya mu riziki ye. Nabbi yagamba atya, falyasilu rahma, ayunge ki luganda. Man ahabba ayunsha lahu fi atharihi wa ayyubsata lahu fi rizqihi, Nabbi yagamba yenna ayagala ayyubsata lahu fi rizqihi, Allah agaziye ebyenfuna, amuwa obuwangazi obulungi obulimu emikisa. Falyasilu rahma, ayunge ki bannange, muyunge eŋŋanda zammwe. Ab'eŋŋanda bazibu, era Allah yatulagira kuyunga kintu kiki kizibu, naye muyunge eŋŋanda zammwe, muyunge eŋŋanda zammwe, mukolagane nazo. Bakwogerera biri, bawulira omwana wa Gindi ali South Africa, mwana wa Gindi ali Gindi, abamu kibakosa era tebali happy, naye bayunge be bantu. Faayo nnyo ku famire yo, yunga nnyo oluganda, sayidi eya maama ne sayidi eya taata, tubayunge. Bwe tuba twagala okuva mu mitawaana gino gyonna, wattakullah alladhi tasaaluna bihi wal arham. Allah atugende nti mu muti oyo gwe musabisanga muyunga naye eŋŋanda. Yunga oluganda, kulagana ne baganda bo, kulagana ne basisita bo, kubanga abantu b'eŋŋanda bazibu. Abamu basisita baffe be batwalira bannaffe ate bakyala baabwe ebiki ebigambo ne bakutabula bennyini. Obeera nabo oluusi ku mbaga, ogenze kuwasa namba 2, oga mune tugende ebintu byakyama, n'ofunayo omwannyoka akuwerekere, ate yasooka okuweereza ekifaananyi eka, tiraba Adamu kyakkoze, nakimuweereza bwe papa, ate bwadde eno n'akukuta. Abo tubayunge, si bangu naye tuyunge oluki oluganda. Natera okumaliriza, songa endala luzumu l-istighfar, tunyweze nnyo istighfaru. Yagamba Nabbi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, hadisi ya Ibn Abbas, man lazima al-istighfar, omuntu anyweza istighfaru nga buli kiseera, astaghfirullah astaghfirullah, Allahumma ighfirli Allahumma ighfirli, ja'ala Allahu min kulli hammin, Allah amuteera bulwali awali ennaku, n'amuteerawo ki, n'amuteerawo faraja.
obufulumiro. Wa min kulli dhiqin, buli wafunye okukaluubirizibwa, makhraja, Allah n'amuteerawo amakulu wanti. Manye tunyweze nnyo ebigambo ebyo, mulabanga ebitono naye binene. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilu as-samaa alaykum midrara wa yumdidukum bi amwalin wa banin. Hatta ne bwoba obuliddwa abaana nyweza istighfar. Oyagala Allah kusonyiwa, nyweza istighfar. Riziki yesibye, nyweza istighfar. Kyafaayo Ibn Baz alayhi rahmatullah, bafumbo babiri bamujjira ng'omwana abuze. Yamuga Sheikh, tulina ekizibu. N'abagamba mwenywereze nnyo ku istighfar. Oluvannyuma lw'emyaka egi bajja n'amawulire ag'essanyu nga Allah abawadde omwana. Baneetunyweze nnyo istighfar. Bigambo ebyo ovuga mu motoka yo, astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Tugenda mu mwezi guno gwa Ramadani oguteetaagisa kusabukasabuka, nyweza istighfar. Buli mu ofiisi yo, astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Akati wano mu ssaawa ze tulimu, bwe ekigambo ekyo wakakyogera emirundi ebiri, tolanga tugenda kukaaba nnyo. Ng'oggyeko ze tukyogera nga tumaze essala, assalamu alaikum wa rahmatullah, astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Naye eddi lw'obeerako awo n'oba akandeeta istighfar. Man lazima al-istighfar ja'ala Allahu lahu min kulli dhiqin makhraja wa min kulli hammin faraja. Buli wakaluubirizibwa kasita nyweza istighfar. Tunyweze ebigambo ebyo bikulu. Nabbi n'atuuka n'otugamba nti omuntu bw'azuukuka ekiro, man ta'ala min al-layli, bw'asisimuka bw'ati mu kiro n'agamba nti la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lahu al-mulku wa lahu al-hamd wa huwa ala kulli shay'in qadir. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illa Allah Allahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billah. Talina kyasaba Allah n'atakimuwa. Nabbi n'agamba naye bw'avaayo ate n'asalira akabiri mu tulo, Allah yanukula okusaba kwe. Bane tunyweze ebigambo ebyo. Nyweza istighfar ku lulimi lwo. Teri kigenda kujja mu ddubi, teri kigenda kujja mu bunaku, mu mbeera eyo gy'olaba ekkaluubiridde, ebyesibye, okuwangaala kwo ku street ebbanga ly'omazeeko, okufuna obutuuliro w'oyagala obeere emirembe. Nyweza istighfar. N'ekisemberayo ddala omusomo gwange ogw'olwaleero, mu nsonga ezisobola otuyambako okuwona ebizibu by'ensi, qiyamul layli, kusittukako kiki kiro. Alaykum bi qiyamil layli fa innahu da'abu salihin. Yagamba owekitiibwa Nabbi Muhammadin sallallahu alayhi wasallam, mwekwate nnyo ku ssala y'ekiro, y'enkola y'abo abaatukulembera abalongoofu. Nabbi n'atuuka n'ogamba nti sharaful mu'min, ekitiibwa ky'omukkiriza yenna fi qiyamil layli, kiri mu kusitukako kiro, kubanga aba ayogera n'omutonzi. Allah oyo gwe mulaba ali waggulu akakuggulu erisooka buli kiro, n'agamba nti hal min sa'il, waliyo asaba fa utiyahu muwe, hal min mustaghfirin, waliyo asaba okumusonyiwa musonyiwe, hal min taibin, waliwo ayagala okwenenya fa atubula, zikiriza okwenenyako. Naye nga twebase bwe tuzaako bulangiti, abali mu kwegatta n'abakyala beegatta, era abakyala abasinga banyiigira nnyo abaami baabwe obutabazuukukira kiro kukuba mmese, n'agamba nafumbirwa erisajja lyebaka ne bukya, naye mukyalawo kyakunyiigira nga tozuukuse kusaala kiro. Naga Allah yampa omusajja nina ekizibu kya sabuuru, tasaala kiro, lyogenda okumulaba ekizibu kye yeebaka ne bukya, takwata nako, takola ki, beekibatta mmese zaabwe. Ekyalibadde ekituufu mu kunyolwa kwabwe okunene butasaala kiki.
bane tunyweze essola y'ekiro mulimu obuwanguzi bunene njibasibirira baganda bange bali South Africa ne baganda bange mwenna bannyinaze mu nsi yonna beerangako n'omugabo mu kusitukako ekiki ekiro osaaleko oyogereko ne Allah byolina Allah bikuumire Haji Abdul Karim byolina Allah bikuumire kiro bireme kugendako akwongere Allah akwanguyirize akutaase endwadde kiro yogera ne Allah mu matumbi teekayo ensonga ze eri omutonzi Allah naye twebaka ne bukya n'omwaka ne guggwako nga gwe tositukangako kiro essola y'ekiro eyo erimu ekyama kyava Allah yaboogerako abagirina abagifunamu obuwanguzi naga nti kaanu kalilan min allayli ma yahjawun wa bil ashari hum yastaghfirun bebakanga kitono wanaani mumwe alina ttiimu ye ng'egenda kusamba ku ssaawa 9 ogw'ekiro n'atagiraba keeba eno gye bakuba ennyo Arsenal ng'egenda kugira kiro ani atagiraba waliwo atagulaba Arsenal bagikubye akati tufunyeyo omuzannyo tustukeko ekiki ekiro tusaale twegayirire Allah waffe subhanahu wa ta'ala n'olwensonga eyo baganda bange abalungi bebigambo byange ebyenjagadde okubasibirira sitera kuva mu lukuŋŋaana nga soogedde ku nsonga bbiri nsonga esookera ddala bakubiriza okubeera obumu mwegatte mukolaganire wamu musobole okuyamba ku busiraamu bwammwe mwesomesa eddiini yammwe nga lumuumirwa ne baganda bammwe abali mu mirimu emikyamu okubajjayo wa atasimu bihablillahi jamia wala tafarraku mwenna mwenywereze ku ddiini ya Allah nga muli ekintu eki muyambagane musomagane oli ayigirize munna atamanyi muleme kweyawulayawula enjawukana teziyamba abawalabu bagamba liyaddu lwahida la tusaffa mukono ogumu tegukuba maki mu ngalo naye bwe gibeera mingi wakati mulabanga olwaleero muzze naye muba kubanga muli bumu kyalikoze eki kyalisusse ebibala ebiva mu kubeera awamu bye bingi naye bwe muneeyuzaayuza musobola okubeera nga ono takkaanyiza no naye nga mukkaanyiza ku butakkaanya naye nga muli ekintu kitya nga mukolaganirawo era abawalaga okututumuka mu bizinesi kubeera nga bakolaganira wamu naye ffe bannayuganda obuzibu bwaffe kwetematema naddala abaganda omusanga ne ku street n'akyusa olulimi n'ogamba mu Nigeria ye byonna n'obyogeranga awo alabika mu Nigeria oba mu Senegal ng'asirise bannange mukolaganire wamu muyambagane buli omu alumirirwe ku ddiini ya munne atalina yeekwate kwabo abalina bakwate kwabo abatakola ki abatalina bwe tuteekumeekumenga bannayuganda eddiini yaffe ejja tupaaluukako oli abeere ku bibi agende n'emirimu egitagereka oli asamire akole essabo so tubeera awamu abantu bebawulira ku bigambo bino bavaayo tutambulire waki wamu obuzibu mulina buli omu aleme kulowooza nti okubeera awamu nze ndi okubeera pulezidenti wa bannayuganda walina okubeerawo abafugwa n'abakola ki ate kkiriza okuwona ebizibu by'okukulembera kkiriza bakukulembera emitawaana egisinga giri mu kukulembera bantu bwe kkiriza bakole ki bakukulembere owengayo birowoozo bye twalikoze bwe tuti naye bw'onoosuubira akati bwe tunaabeerawo anaagenda okubeera chairman anaabeera omuwanika anaabeera secretary ebyo tobirowoozaako lowooza ku kyengero ekize ekyokukolaganira awaki awamu
ensonga yange esemberayo ddala bannange tulwanyise ffenna omuze ogw'okulya ebisiyaga. Abaana baffe bangi batusibwaddeko nga n'abamu bayimirira ku mikutu mu bugwagwa wakati ne bafulumya ne statement mu lulimi olwaffe oluzaaliranwa nga baga nti ne mu Qur'ani temulimu aya egaana musajja kwagala musajja munne, egaana mukyala kwagala mukyala munne. Kakatambi nakalabyeko. Tubeere wamu tulwanyise ebisiyaga, tukuume abaana baffe. Naye kati abantu batandise n'okwejjayo, olinaga nti ebisiyaga mbitadde naye sikyasobola kutuula ng'ebyenda bimuyitamu. Omuvubuka gw'olaba omulungi omuwagguufu bw'ati ng'emabega yonna baamuwogoggola, baamuwomulawomula dda kituli, ayika byenda, yeesiba pampa. Okwagala obutuuze mu nsi z'abazungu kutuleetedde obuzibu, n'okwagala ebyobwereere. Abamu mubise n'abaana bamwe nga muli balamu, onoonya basale taata we yafa ate nga gwe kitaawe. N'osanga oli atadde omwana mu ssomero bamuyambako basale, essomero ly'abazungu, kibiina ky'abazungu kiri eyo kiweerera abaana enfunzi naye nga babasiyaga. Tulwanire wamu. Amasomero gonna ge mumanyi nti galimu ebisiyaga nga mufunye obukakafu ku musomesa alimu, eryo essomero mulijjeemu abaana bamu kuba tewabaawo mulamwa. Naye n'olaba obwana obuwala buyimiridde bwagala okukonvinsinga abaana baffe abawala nti okweyagala na muwala ku munne tekirina buzibu, omulenzi okwagala mulenzi munne tewali buzibu. Naye nga be bawummudde emabega ennyuma, abatambula nga bajaagaana balinga abalina embuto. Bannalabyeko ayimiridde ku TV ya Uganda n'agayo ebisiyaga mbitadde, naye sikyalina bulamu, sisobola kutuula. Muvubuka bw'ati si mwana, muvubuka bw'ati. Naye gwe ataliimu magezi kudde otya mu kabina k'omuntu emabega awafubutuka ennagisi gwe awo ne wakunyumira? Era gwe ataliimu magezi bakukunamya batya emabegawo? Oli n'ayitayo. Omwana omuwala nadda ku muwala munne, omulenzi nadda ku mulenzi munne. N'owulira zino zikyaki, simanyi Anglikani kyaki, mbuzitongoza obufumbo obw'ekikula ekimu. Nolaba n'omukulembeze ow'ensi ow'eddiini ennamba mu nsi paapa ono aliko, bw'obufumbo bw'ekikula ekimu tebulina mutawaana, ddembe ly'abantu. Ng'era tusigala tugoberera abo be muyita abagunjufu olwaleero baagwenyuka dda ne bagwa ne mukati. Tulwanyise ebisiyaga. Anaddala abaana bamwe muzaalidde eno muleme bakuliza mu nsi eno eri free country nga babayingizaamu eyo entegeera ennema, mutuuke okubazzaako e Uganda bo nga boogera lulimi lwa bisiyaga, kubanga munnaaye ati munnaaye twabazaalira eyo free country. Tulwanyise ebiki ebisiyaga, tutaase eggwanga lyaffe, tutaase abaana baffe, kubanga ogwo omuze si gw'abantu n'ebisolo tebigukola. Teriyo mbuzi nsajja edda ku nsajja, teriyo nkoko nsajja ebeera ku nsajja, wadde enkazi ku nkazi teriyo. Kakibe kiki kiwujjulu. Naye gwe omuntu ategeera alina amagezi ng'odda mu kabina k'omuntu.